Abegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ku kaadi ya NUP 10 abewandiisaawo okuvuganya mu kifo kino olwaleero batandise okusunsulwamu okunoonya omutuufu anaaweebwa kaadi okuvuganya ku kifo ekyo ekyalimu omugezi Muhammad Ssegirinya. Abeesimbyewo okuvuganya ku kifo kino obwedda buli omu atuuka ku ssaawa ezaamuweereddwa olwo ne yeesoga akafubo n'akakiiko k'ebyokulonda olwo ne bamusoya ebibuuzo okumala eddakiika 3. Abannamawulire tebakkiriziddwayo. Obwedda buli avaayo ng'asisinkana bannamawulire nga bannyonnyola ebimu ku ebyo ebibadde mu kafubo era nga bano batutegeezezza nti buli kibuuzo ekibadde kibabuuzibwa nga bakikuba budinda era balindiridde kukwasibwa kaadi. Nze sigenda mu paalamenti kwogera luzungu oba oliawo lulungi weewaawo ndumanyi. Nze ngenda mu paalamenti na bikolwa kubanga paalamenti kati yeetaaga bikolwa, yeetaaga abasajja abagenda okuactinga, yeetaaga abasajja abagenda okuwalkinga the talk. Nawe mbiyise nze omu ku basajja abazze babuuzibwa ebibuuzo ebingi yonna gye nzize empita kati ate bino naawe bakkiriza ebyo babadde bambuuza nga mbizzeemu nga bwe kyetaagisa. Nkakasa ngenda kuva waggulu nga nze muwanguzi nti nze akakiiko nkakkiririzaamu Election Management Committee ya National Unity Platform njikkiririzaamu. Mu basunsudde olwaleero mwe mubadde munnamateeka Luyimbazi Nalukoola, Salimu Sserunkuuma, Umaru Magala, Mathias Mulumba amanyiddwa nga 10 $, ono ye ssentebe wa Kazangola, Moses Nsereko n'abalala. Nga bano obwedda buli omu ajja n'abawagizi be abatonotono. Abamu bwe babuuziddwa nti singa tebaweebwa kaadi ya kibiina okuvuganya ku kifo kino bazzeemu nti bakuwagira oyo yenna ekibiina gwe kinaaba kisiimye. yakyo kwesimba ku bammemba bwa paalamenti temukwatibwa ennaku singa ndibagamba nti sijja kwesimba. Ekyo nkibagambe kuba nazze ne neetaba mu mitendera gino mba nsiiwuusa empisa. Twekomiitinze ne tusayininga. Olina okusayininga nti togenda kuvuganyanga namunigina singa oba toweereddwa muki mukisa. Jeremiah Keya omu kubakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP alambuludde enteekateeka z'okusunsula nga bwe zitambudde. Fere ebibuuzo babizzeemu bulungi wadde ng'era mubazira wabeerawo abaakira ku munne. Balabudde oyo yenna aneetantala ne yeesimbawo nga taweereddwa kaadi ya kibiina okuvuganya nti ajja kugobwa mu kibiina kyabwe. N'atafuna kaadi ne yeesimbawo nga independent against a party candidate. Ekyo constitution yaffe egamba nti oba ovudde mu kibiina automatically. David Tamale yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.